yeetaaga okusasula emitwalo 4 kati bw'ojja enkya n'omugaa nti ate ovuddewo nga obanga osasudde poloti ate nagwo mulimu. We can improve these informal jobs paka bwe tunaateekateeka eggwanga ku musingi ogwa Uganda empya. Kati katufuneyo ebigambo okuvewo omutembeeyi mu butikitiki then tumalize session. People power. Our power. Nze ndi mutembeeyi mulla abasinga mumanyi ndowe. Nze nkolera wali bwayise kunoza ni bypass awo ngofuma mutawuve Kampala. Awo wansi wabeerawo engatto nze nzitunda. Naye mullo abo abasajja simanyi kyebatwagaza mwana. Mugamba abavubuka tebaagala kukola. Okitegeera. Naye ate bwe tutandikawo obutono ate mugamba mujja ne mubikima. Simanyi kyemwetaaga. Simanyi kyemutwagaza. Kitegeera. Simanyi kyemutwagaza mwana. Kubanze ffe tetwagala bya kiyaaye. Kitegeera. Nange njagala beerako gye ndongago. Kitegeera. Nga sirina banjigga. Kitegeera. Newe mba musawa ate embeera yo gamba okuziyako ebyange. Eyo lediyo egyokutteeyo. Mullo eyo lediyo egyokutteeyo. Nsobola oginona. Nsobola oginona mullo. Bwebanga yembeera gye mwagala tubeeremu. Bataano simanyi kiki. Simanyi kiki mwana. Simanyi kiki. Simanyi kiki. Nze omu ku batono abavuddeyo bemulabyeko wange batwalidde maali yaabwe. Nze ntundanga tona na jini naye nasigaza jini osubide ku jini eyemu kike ngenda okuza kandi bwe ngenda okutayiza gigule nga jineemu era genda kumanya nti kyambuye njirese kukola ki kumubatiza ji ampemu obulya kitegeera naye kati essaawa nate obitutte newe ngandiyiza toyagala mbiro siina ze capital agenda mu dduuka ekitegeera siina sente za dduuka mullo siina sente za dduuka naye ate essaawa eno ngamba ate nvewo ndagewa ndagewa essaawa eno omusudani asobola okutambula Kampala yonna nga talina yadde n'ekimwogerako naye nze sobola kutambula kubaano mpaka wali eri nga tebannandya okitegeera simanyi kiwaani kiba 5 essaawa eno lwensula mpangisaawo naye nyina subidde nyina jini emu gye nasigaza emu yokka mali yonna bagitwala era subidde abamu kubayitaawo mu moto omulaba awo ng'ofuluma mu ttaawo awo wabeerawo obuti obuli okubeerako zijini nengattaawo wansi wenoonyeza zonna bazitwala kati osubidde ngenda kuzzaako ki bw'osubidde ngenda kuzzaako ki ekitegeeza nti oba osindika kola ki kola byogambye oyita ebyobumenyi bw'amateeka neze nga mundowooza yange mba ndaba simenye mateeka kuba ebyange oba obitutte ekitegeera ebyange oba obitutte mullo mba nyina okujja lediyo negitwala oba olw'okukulumya mullo kuba ekiba kyetagisa kyonna mba nsobola okukikola mullo noba mwagala firimu tusobola ozizanya mullo nenga mwana simanyi kiwaani ki simanyi ki kuba abanoonya ate temwagala banoonye ate mugamba tetwagala kukola kiwaani ki mutugamba amazima kuba simanyi ono simanyi speaker asula wali eri wali simanyi akavula ebikyani okitegeera awo wenyini wayitanga agenda ewuwe okitegeera batugobako lumu ng'ayitaawo mullo ng'ayitaawo awo wenyini asula kumpi awo nabbanja asula wenyini naye mwana batugoba akimanyiko nti batugobaawo ate nga tebamanyi nti tebatugambe watuufu ntuwe wano wetugenda okukolera okitegeera ate nga newonsindika ogenda okukolera kati bagenda kusaba omuddala gwa muwino okutandikira akatono we kati kaspace ngaano na wano mitwalo aga 5 kapito gwenyina wa mitwalo 2 okitegeera kati nyenda kukola kiri mwana people power our power ensonga muto wange azinyonyodde bulungi nnyo ate